Essomero lya Global Junior School Mukono lyeteekerateekera okukuza emyaka 2 bukyanga litandikibwawo. Abayizi, abasomesa, abazadde n'emikwano gy'essomero beenyigidde mu kudduka emisinde gimubuna byalo okwetooloola ekibuga ky'e Mukono. Emisinde gino gisimbuddwa Director wa Poliisi akola ku nsonga z'abakozi n'okutendekebwa AIGP Moses Kafeero nga givudde ku ssomero ne bayita mu kibuga Mukono okuyita ku district ku Komera e Kawuga ne bayitamu okugenda ku kisaawe kya Muzadi Entaawo mu municipality ey'e Mukono okuleka abayizi abasomesa n'abazadde. Emisinde gino era gyetabiddwamu bannaddiini okuli omusumba w'ensambwe Reverend Edward Muyomba ne chaplain wa Global Junior School ettabi ery'ekyaliwajjala Reverend Festo Kalungi. Nga tebannasimbula, Kafeero asoose kwogera n'ababadde bagenda okugyetabamu n'abalaga obukulu obw'okukola dduyiro eri omuntu nga kiyamba okutangira endwadde ez'enjawulo omuli puleesa, sukaali, omugejjo n'endala. Of course, I've seen deployments there, but don't stagger in the road. Some motorists can be stubborn, much as there is police, there is security, but some people are learners. Boda are also menace. So be careful, eat with the teachers and parents as we move. So with those few words, I wish you success, and I know everybody will reach the final destination. So I take this opportunity, I'm going to count from 3. When I say 0, we shall take off. Don't run too fast, because marathon is about impact, like this one, impacting community. You will fall down. So take it easy, that's when you complete the race. So let us count. Wabula bano bakira beejaga nga naye enkuba tetudde era bano ebakubye n'ebanoza. Oluvannyuma lw'okumalako emisinde bano basoose okukola dduyiro nga ne Afande Kafeero ssaako ba Reverend Kalungi ne Muyomba nabo tebalutumiddwa mwana. Oluvannyuma omukulu w'essomero Anthony Kato Ssentongo ayogedde eri abantu n'abategeeza mu bufunze ku lugendo lwa Global Junior okuva lwe yatandikibwamu mu 2005. Essomero lina values nyingi nnyo kwe zitambulira. Omusingi ogusooka bwe tutya Mukama, omusingi ogwokubiri okubanga ffe tusingayo essomero ly'amaanyi, amasomero g'amaanyi mu Uganda. We always work for excellence. Omulamwa ogwokusatu tutambulira nnyo mazima n'obwenkanya, integrity. Omulamwa gwaffe ogwokuna tutambulira nnyo mu kubanga tufaayo kw'abo abantu abeetaaga obuyambi.
Tetulabanga abantu twetwagala tusobola okubanga tuyamba compassion twagaliza abantu bonna okubanga bali bulungi mu bitundu byaffe ate n'obumu. Ssentongo annyonnyodde ebimu ku bikoleddwa mu bbanga nga beeteekerateekera ebikujjuko eby'emyaka 2 omuli okuddukirira abalina obwetaavu, okuddukirira amasinzizo n'amasomero okuli n'ey'abaliko obulemu erya Good Samaritan Primary School e Nassoti. Twasalawo tutambule mu communities zaffe zino okusobola okubanga tunoonya abantu abeetaaga obuyambi. Twatandika dda omwezi gumwe emabega, tutambudde mu bifo by'enjawulo. Twaliko e Lugazi eyo ne tugendako ne saiti z'Enkoko Njeru ne mu Mukono. Naye ekigendererwa kyaffe tunoonya organizations ezo ezirimu abantu abeetaaga obuyambi. Era tubadde tutambula bachairman baffe akakiiko mbadde nsaba Minisita Bukenya n'akakiiko ko muyimirireko tulabe abantu balabe era babeeraze okusobola okubanga tutambule mu communities. Then ne LCs ezitwetoolodde guno omukolo omukulu waffe gwandibadde guli ku ssomero naye twayagala tubeere wamu ne community. Era njagala okutwala omukisa guno okwebaza bassentebe baffe abatukozeemu omulimu ogw'amaanyi ennyo. Abakadde okuva mu byalo eby'enjawulo okuli Nassoti, Takajunge, Ntaawo n'ebirala nabo bakuŋŋaanidde wano era ng'essanyu libuze okubatta nga balengera emmotoka ezibadde zikubyeko ebintu obugule nga bino bye bibagabanyiziddwamu. Bassentebe b'ebyalo bino be basoose okwogerako eri abantu ne batendereza ebirungi essomero lya Global Junior erikoledde abantu b'omu kitundu n'ebyalo ebiriraanyeewo mu myaka 2 gye limazeewo. Mwebale wamu n'administrationiyo omulongo mutukozeemu. Era essanyu mwagaze ekitiibwa mu kyalo kyange omuli essomero lya Good Samaritan. Mwali wadde ebintu. Era bantumye okubeebaza temukubanga okwo mubongere. Essomero lyenyiza okugamba gye lisangika mu nteekateeka zaalyo okutandikira ddala okulaba Global nasooka n'entya nnyo nga ndaba enteekateeka eri waggulu nnyo. Naye olw'ekisa kya Katonda essaawa ya leero wentuukidde okubeera omuntu obuvunaanyizibwa mu mukono n'abantu abandi ku lusegere ekyabazima balina abaana ku Global. Ekyo nno n'ekyebaza nalijja nnyo nga ndowooza bali abantu banjawulo nnyo. Naye bwe mbagamba nti n'abandi ku lusegere balinayo abaana kitegeeza enteekateeka ya Global eri ku mutindo ogwa muntu wa bulijjo. Ate Reverend Muyomba ne Reverend Kalungi nabo boogedde ku bukulu bwa Global Junior School. Twagala okwebaza administration ya Global Junior School olw'okuddiza ku community. Abaganda bagamba okuddiza kuba mwoyo n'owaakumma ate n'omugga gukwata ne guddiza ennyanja so nga ate n'omukazi omunafu asala ku lusuku lwe n'addiza ensiko. Naye ffe twagala kwebaza nti aba Global Junior bategedde abantu abali mu bwetaavu. Edda ennyo nalowoozanga nti abantu abayamba abantu baba bagaga era balina kuba bazungu. Naye nayiga ennaku zino nti mu kitono ky'olina osobola okuyamba omuntu. Mu luzungu bagamba you cannot help the whole world, but you can make the whole world to one person. Omuntu ensi yonna tosobola giyamba naye omuntu omu osobola omuyamba n'awulira ng'ensi ye yonna eweddeyo. Ng'ayogera AIGP Kafeero naye asiimye essomero lya Global Junior okujjukira abali mu bwetaavu ne babaddizaako mu kiseera nga kino. Nebaza essomero values principles zayogeddeko values ezo nkulu ennya zobanze zikutere mu mutwe.
religious background nkulu kuweereza Katonda kayikulu akyogedde kale essomero agaye kufalizaayo. Ekyokubiri academic excellence. Mu nsi muno tosobola kuba progressing as tuse kwa Sir Inspector General kusoma kola courses nga tosomye. So kyo kikulu ate global nebanga ate buli bibuuzo byalina ebyo bijja ng'ekoze bulungi nnyo. So evali mugituukiriza tewandiikiddwa buwandiikibwa muvali z'essomero naye ate mugituukiriza n'eddiini naye mugituukiriza. Eyokusatu agamba integrity. Eyo kikulu nnyo ne bw'obanga ofuna 9 ku 10 ng'ate olina integrity naye society kizibu okusucceedinga. Kafeero era akwasizza abaana abaliko obulemu 2 obugaali obw'abalema ne bawewula ku bazadde baabwe ababadde bafaabinanga nabo naddala nga baliko engendo ze bagendako nga babaweeka n'okubasitula. Katonda kyamukolete. Thank you so much Global. Engalo za Global nga zongera okuvuga nga twebaliza Katonda ate kuba obulamu bw'omwana ono ne maama kale asembe abeekisa n'okwagala ebya Mukama abakatonda byakolera abantu buli omwaka 2025. Yes, thank you Global Junior. Thank you Global Junior School. Kasangali. Sio Kasangali mwenye njagalo kwa wakesa weno. Kasangali. Setucha. Bo abakadde baweereddwa ebintu okuli akawunga, omuceere ne sukaali nga buli omu aweereddwa kilo 5. Abakadde abasobye mu 200 be baganyuddwa mu bintu bino. Bano era baweereddwa bulangiti, engatto, engoye n'ebintu ebirala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. 14 musajja alabika yazirwanako. 14 wuuyo. Basalute. 14 Mukama akwade omufaliso. Sokoleke pathway. Aha. 14 bakwoleko ne blanket ojagala banetta. Ojagala. Kibone yiyo mwana ajikuwa. Okay. Somebody